Nkwaniriza nateera ggwe omulungi ku kyapa kyaffe kino ekya YouTube Zula Uganda. Oli wamu nange musomesaawo Mpalaabwe Muhammad. Olunaku olwaleero njagala nkusomeseeko ku ngeri y'okulanya mu Buganda. Okuva edda n'edda eggwanga lino Buganda liyimiriddewo ku mikolo egitali gimu egikolebwa okutuukiriza obulombolombo n'empisa z'Abaganda. Omuganda yabanga muntu mwegendereza mu kukola buli mukolo ogukwata ku bulombolombo bw'eggwanga lye. Buli kika kyabanga kimanyi bulungi omukolo gwe kisaanidde okukola ku kabaka mu mbeera yonna, kebe ya ssanyu oba ya nnaku. Mu buwangwa bwa Buganda, Omuganda akola ebintu bingi ebya kyeyagalire ebimusobozesa okusanyusa kabaka we. Mu bino mulimu okulanya. Okulanya kitegeeza okweyogerako mu butongole mu maaso ga kabaka. Mu kulanya omuntu ayimirira n'ayogera obuzaale bwe okuva ku bajjajjaabe abaasookawo okutuuka ku kitaawe amuzaala oba okuva ku kitaawe amuzaala oba okuva ku kitaawe ng'amenya bajjajjaabe nga bwe bazaalibwa okudda emabega. Okulanya kukolebwa ne ku mikolo emirala egisanyusa ne nakugamba nga mu kwogereza ne mu kwabya ennyimbe. Okweyogerako ku mikolo egy'engeri eno bakuyita kuluma. Okulanya kukolebwa Bwakabaka ng'ogoberera ensengeka eyo wammanga ng'okkirira, so ate emikolo gya bulijjo bw'oba oluma otandikira ku nju ekitegeeza taatawo, n'olinnya ng'ozzaako oluggya ekitegeeza jjajjaawo azaala taatawo, wuuyo ku lunyiriri ekitegeeza jjajjaawo, bw'otyo paka waggulu ku bujjajja obwokusatu obubeera mutuba, obwokuna libeera ssiga n'osembyayo akasolya. Baganda bange, bwe bati bwe balanya ewa Kabaka. Bw'oba olanya ewa Kabaka otandika n'erinnya lyo n'ogamba nti nze gundi ne gundi. Neddira n'oyogera kiweddira n'ozzaako akabbiro. Bw'otyo bw'omaliriza akabbiro ko n'olyoka ogamba nti ndi muzzukulu wa, ono y'abeera omukulu w'ekika, era bw'otyo n'oyogera gy'asibuka. Nva mu ssiga lya n'oyogera jjajjaawo ow'essiga eryo, oyo yabeera jjajjaawo ow'okuna, era n'oyogera niwa gy'asibuka. Nsibuka mu mutuba gwa, n'oyogera erinnya lya jjajjaawo, oyo nno yabeera jjajjaawo ow'okusatu. Nsibuka mu lunyiriri lwa, olunyiriri kitegeeza oyo jjajjaawo naye abeera jjajjaawo, era bw'otyo n'oyogera ensibuko ye oba gy'agalamidde. Nva mu luggya lwa, bw'atyo nno n'oyogera erinnya. Era nsibuka mu nju ya mwami gundi agalamidde oba awangaalira mu kitundu gundi. Gw'olwo oyongerako nti bajjajja, ng'olwo oyongerako ne bajjajjaabo abasigadde, n'ogamba nti ndi muzzukulu wa agalamidde egindi. Bajjajjaabo abawerako abaddiringana okudda emabega bw'oba olukola ki bw'oba oyogerako awo. Ate ku ludda lw'obukojja mange anzaala ye, olwo nno n'oyogera amannya ge n'ekika kye. Tiweerabira okwogera ebyo nno ng'oli wansi ku buviivi, menyeeko ebiviivi limu. Ku ludda olwo ndi muzzukulu wa, n'oyogera jjajja azaala maama wo. Omubala gwaffe guvuga nti bwe batyo nno n'oyogera omubala gwo. Eyo nno y'engeri entongole gye tulina okulanya mu maaso ga Kabaka.
muganda wange, kojjange, ssengange, bataata ne bamaama. Bw'ofunanga omukisa okugenda mu maaso g'abeene, bw'otyo nno bw'oteekeddwa okulanya osobola okukuuma empisa ya Buganda n'obulombolombo bwa Buganda. Olulimi Oluganda lulimi lugagga nnyo. Ebyo nno bye bimu ku bifuula olulimi Oluganda. Tusisinkane nate era mu katambi akanaddako. Akuume atakuumira mpeera ku lw'ensi yange ne Katonda wange.